محمد رسول الله يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. omulungi atulaba kansoke n'okulamusa n'ekiramuso ekyekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga kyatwayise ku kyengera ky'obulamu etuzzaako okubanga tumusaba atuwa obulungi obuli mu kawungeezi kano, atutaasa eri obubi obukalimu akadde nga kano twongera okwejjukanya ku nsonga ekwatagana enkozesa ya adhikar, enkozesa ya dua ezatusomesebwa owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga tukyatambulira ku bulungi obuli mu bigambo ebina nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatulaga nti bye bimu ku bigambo ebisinga okwagalwa eri Allah. Yatugamba sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-kalami ila Allahi arba'a, ebigambo ebikyasinga okwagalwa eri Allah biri ebigambo bina: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ebigambo ebikyasinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo tujja tutunulira kimu ku kimu ku bigambo ebyo ebisinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga omulundi ogwayita twayogera ku kigambo la ilaha illallah, obulungi bwakyo, amakulu gaakyo, obukwakkulizo bwakyo wamu n'ebikigoberera ekigambo ekyo la ilaha illallah. Twalaba nti kigambo kinene nnyo, kigambo kizito nnyo mu bimu ku bigambo ebyagalwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero insha Allahu ta'ala omulungi atulaba tugenda kuba tutunuulira ku kigambo at-tasbih. At-tasbih kye kigambo kye tukozesa subhanallah. Ekigambo ekyo tasbih kye kimu ku bigambo ebirungi. Subhanallah kye kimu ku bigambo ebirungi, kye kimu ku bigambo oba oliawo ebisobola okubanga bikusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, nga tugamba nti hiya min ajalli al-adhkar al-muqarriba ila Allah tabaraka wa ta'ala. Zizimu ku adhikari ennungi ez'ebbeeyi ezisobola okubanga zikusembeza mu maaso ga Allah, wa min afdali al-ibadat al-musila ilayhi. Zizimu ku ibadati ennungi ezisobola okubanga zikutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Obulungi bw'ekigambo kino tubusanga mu Qur'ani, tubusanga mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu kiri nti obulungi bw'ekigambo subhanallah la yumkin hasru, tetusobola kubanga bonna tukuŋŋaanya ebirungi by'ekigambo ekyo ne tubimalayo. Likathiratihi, olw'obungi bwa bulungi bw'ekigambo ekyo okusinziira mu Qur'an, okusinziira mu hadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga tulaba ekigambo tasbih mu Qur'an. Ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera oba yakikoonako mu Qur'an emirundi egisukka mu 8, aktharu min 80 marra. Yakyogerako emirundi egitakka wansi wa 8. Ekyo nno kyongera okulaga obukulu bw'ekigambo kino. Ebiseera ebimu yakikozesanga min babil amr, nga kijjira mu mbeera ya kiragiro. Allah tulagira okubanga tukyogera. Ebiseera ebimu ne kijjanga atulaga nti kiko kyakozesebwako, n'atulaga nti kikozesebwa mu biseera bino. Okuwa ekyokulabirako mu mbeera y'okuba nti Allah yayatula mu mbeera y'okutulagira, yaga nti ya ayyuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira. Abange mwabakkiriza mutendereze Allah, mwogereko Allah olwogera olungi ennyo.
wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu, mwitirize nnyo okukozesa ekigambo subhanallah mu budde obw'okumakya, mu budde obw'akawungeezi. Mukozese nnyo ekigambo ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulagira tuyitirize nnyo tasbih mu budde obw'okumakya, mu budde obw'akawungeezi. Kati kiragiro Allah tabaraka wa ta'ala kye yatulagira. Ebiseera ebimu ekigambo kino ne kijja taratan bilmaadi, ne kijja nga kikozesebwa ku mbeera eyayita nga bw'olaba nti sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard wa huwa al-azizu al-hakim. Sabbaha lillah, batendereza Allah subhanahu wa ta'ala, nebyatendereza Allah subhanahu wa ta'ala ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu, oba ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa huwa al-azizu al-hakim. Allah tabaraka wa ta'ala ye al-aziz, ow'amaanyi, atawangulwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-hakim, assa buli nsonga yonna weteekeddwa okuba. Ebiseera ebimu n'akikozesa bilafudhi al-mudari' mu mbeera ey'okubanga ekozesebwa mu kiseera ekyo ky'olimu kati, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard. Yusabbih, atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Al-Malik al-Quddus, omufuzi eyatukuzibwa ataliiko kamogo konna. Al-Aziz, ow'amaanyi. Al-Hakim, oyo Allah tabaraka wa ta'ala assa buli nsonga yonna weteekeddwa okuba. Ebiseera ebimu n'akozesa masdar nga bwe tukiraba nti subhana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yakozesa kigambo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kati yakikozesa mu masdar ekigamba nti subhana, eyatukuzibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ataliiko kamogo konna, ataliiko bukendeevu bwonna, ataliiko mbeera yonna ya kamogo Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwekityo ekigambo kino tasbih, bwe tuba tusomye Qur'ani y'ekitiibwa omulungi atulaba, ojja kwesanga nga kumpi essuula ziringa 8, essuula 8 mu Qur'an nga Allah tabaraka wa ta'ala yasoosa na kigambo tasbih, kigambo kumusuuta, kigambo mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo ojja kutunuulira ku surat al-Isra. Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Yasooka na kigambo subhana, ekitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala kye kigambo kye yakkuzaawo essuula eyo. Bw'oba otunuulidde mu suratu Nahl, era ku ntandikwa ya aya esooka, Allah yagamba nti ata amrullah fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yakozesa ekigambo subhanahu wa ta'ala. Subhana ekitegeeza nti nakyo era kyajjira mu ntandikwa y'essuula. Era nojja osanga mu ntandikwa ya suratul Hadid Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Nojja osanga mu ntandikwa ya suratul Hashri nayo nga Allah ganti sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Nabwekityo suratu Saffi naye rajja kusanga nga nayo Allah yatandika na kigambo sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi wa huwa al-azizu al-hakim. Ne suratu entandikwa ya suratul Jumu'ah naye era bwetu bwetandika yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Ne suratu Taghabun naye rojja kugisanga nga naye bwetu bwetandika yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi al-malik wa lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabwekityo suratul A'la naye era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Nabwekityo nti ekigambo tasbih bwe tuba twetegereza mu Qur'an tulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakiddiŋŋana mu ssuula ez'enjawulo, ekitegeeza nti kigambo Allah okubanga kye kimu ku bigambo by'ayagala kikulaga nti bwe tusoma Qur'an ey'ekitiibwa tusanga nga ebigambo bino Allah yajja abiddiŋŋana mu Qur'an.
kiwala nti abamu ku bamanyi baffe ab'obusiraamu ab'eddiini eno y'obusiraamu baatugamba nti ekigambo tasbih warada fi lqur'ani ala nahwi min 30 wajha. Ekigambo tasbih kyajja mu qur'ani mu mbeera kumpi nga 30, kyajjira mu mbeera nga 30, nga 6 minha lilmalaika, embeera 6 ezogera ku kigambo tasbih zonna nga zajjira ku bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala nga bettanira nnyo ekigambo ekyo, beekwata nnyo ku kigambo ekyo tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba alladhina yahmiluna al-arsha waman hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Alladhina yahmiluna al-arsh, abamalayika basitula arushi ya Allah tabaraka wa ta'ala, waman hawlahu, naba bagyetoolodde, yusabbihuna bihamdi rabbih, babatendereza amatendo ga omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minuna bih, ne babanga bamukkiriza Allah, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, ne bagenda mu maaso okubanga basabira abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ne babanga bagoberera Qur'anul Karim, bagoberera enkola y'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era mu aya endala Allah n'atutegeeza ku bamalayika nti fa in istakbaru, abakuntu bwe banaaba beekuluntazza ne bagaana okukuwuliriza ne bagaana okugoberera gwe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ne babanga bagaanya obusiraamu, falladhina inda rabbik, abo abali ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ategeeza abamalayika, yusabbihuna lahu billayli wannahar wahum la yasamun. Allah akugambye nti bamalayika bo baleeta tasbih misana kiro nga tebakoowa yadde. Tolibasanga nti bakooye okutendereza Allah, waaye twogedde nnyo ku Allah tuwummulemuuko, la yasamu, tebakoowa. Bamalayika batendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala Allah n'atugamba mu kifo ekyokusatu nti walahu man fi samawati وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نو الله ناkutegeeza bamalayika abali eyo gyali basigala batendereza Allah, tebakoowa, tebekkaanya, tebakola ki, wabula baba mu mbeera ya kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'ani Allah n'atugamba mu surati Safat, wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Fe bantu abasimbi, fe bamalayika abasimbi ennyiriri, fe abasinga okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lanahnu al-musabbihun, musabbihun, basabbaha Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ebyo nabyo nojja kusanga ezo embeera kumpi nga 6 zonna Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bamalayika engeri gye batenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma allati li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, ojja kusanga embeera endala ziri 6 zibadde ku bamalayika, ate ye nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja kusanga nga naye Allah subhanahu wa ta'ala embeera nga 3 yamukubiriza okubanga amutendereza. Oba wa 9 li nabiyyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, embeera ziri 9 eziri ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, omuli fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasabbih, tendereza amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo, wa kun min as-sajidin, obe mu bantu abavunnama ekiseera kyonna, amakulu yitiriza nnyo sala, wa'budu rabbak, osinze omulezi wa Allah, hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa okufa lwe kuli kujja ku kyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Namugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa min al-layli fasjudu lahu wasabbihuhu laylan tawila. Allah agamba nabbi nti mu budde obw'ekiro fasjudu lahu, banga ovunnamira Allah subhanahu wa ta'ala, wasabbihuhu, oyitirize nnyo tasbih mu budde obw'ekiro, mu budde obw'ekiro obuwanvu oyitirize nnyo tasbihat, oyongere okubanga otendereza Allah. Mu aya endala Allah namugamba nti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Mu suratu Nasr idha jaa nasrullahi wal fath, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi nti fasabbih bihamdi rabbik, tendereza amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, omusabe okubanga akusonyiwa olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala innahu kana tawwaba, ye Allah tabaraka wa ta'ala akkiriza okwenenya kwoyo yenna aba yenenyiza.
nojja osanga ebifo ebirala nga bina byo nga byeyawulidde ku bannabbi ab'enjawulo abatali nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah atugamba ku nabbi zakariya alaihi ssalam. Nabbi zakariya Allah yamugamba nti wasabbih bil ashiyi wal ibkar, genda maaso ne tasbih mu budde obw'okumakya, mu budde obw'akawungezi ne mu budde obw'okumakya, genda maaso ne tasbihat. Allah ategeeza nabbi zakariya alaihi ssalam. Era zakariya Allah subhanahu wa ta'ala n'atutegeeza mu bimu ku wasiya gye yamuwa eri abantu be yabakubiriza nnyo ekigambo mwetanire nnyo tasbih. Fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya, ategeeza abantu b'ekibiina kye muyitirize nnyo tasbihat mu budde obw'okumakya, mu budde obw'akawungezi. Allah n'atutegeeza ku nabbi Yunus alaihi ssalam n'emu ku nsonga eyamuyamba okubanga ava mu nnyanja, mu lubuto lw'ekyennyanja ekyali kimumize, ensonga yali mulazimu bitasbih, yali musajja eyeekwata ennyo ku tasbihat. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala atugamba nti falawula annahu kana min almusabbihin, singa teyali muntu wa tasbihat, kigambo subhanallah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yubathun, yandibadde awangalira mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo okutuusiza ddala ku lunaku lw'okuzuukira. Nabwe kityo nti tasbih ogenda okulaba nga ne ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nabeera bazettanira. Bw'otunuulira abakkiriza ng'abakkiriza nabo Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza nga ffe abakkiriza nti tulina okuba nga twettanira embeera y'okutendereza Allah, y'okwogera ennyo, y'okukozesa ennyo ekigambo tasbihat. Ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akigamba bakkiriza. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah ayogera ku mikwano gye abalungi, mikwano gye abamutegeera, abamutya. Mazima abantu abakkiririza mu bubonero bwaffe, mu mateeka gaffe, be abantu nga idha dhukiru biha, bwe baba nga bajjukiziddwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kharru sujjada, olaba wasinga bonna bakutamye wansi, wasabbahu bihamdi rabbihim, ne bagenda mu maaso n'okutendereza amatendo g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, wahum la yastakbirun, nga tebali mu mbeera yonna yakwekuluntaza. Ekigambo tasbih Allah n'atugamba nti fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulihim tijara wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Wano Allah era ayogera ku mikwano gye, abantu b'otasobola kubuzaabuza, ebyamaguzi tebisobola kubanga bibabuzaabuza okubabulankanya okubajja ku kigambo kutendereza Allah, kigambo kubanga bagenda mu maaso n'okusaala, okutunda n'okugula tebisobola kubanga bibabulankanya okubajja ku kigambo tasbihat. Kakati tasbih ebesigala eri kubakkiriza nabo nga balina okuba nga baginywererako nnyo. Ensonga endala ojja kusanga nga n'ebisolo byennyini nabyo bikozesa tasbih, ebintu ebikalu nabyo bikozesa tasbih. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti tusabbihu lahu samawatu as-sab'u, amagulu omusanvu nago gakozesa kigambo subhanallah. Wal ard, n'ensi yennyini naye esabbaha Allah subhanahu wa ta'ala. Waman fihinna, n'ebiri mu bitonde ebyo ebibiri, eggulu n'ensi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, teri kintu kyonna okujjako nga kisuuta Allah, kitendereza Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Obuzibu bwe buli nti temusobola mmwe kumanya ntendereza gye bitenderezaamu Allah, temusobola bitegeera. Innahu kana haliman ghafura, Allah mukwata mpola ate era omusonyiye Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba nti inna sakharna aljibala ma'ahu, Allah ga nti twamugondeza ensozi. Yali ayogera ku bannabbi, ku bannabbi be Dawud alayhi salam, nti twamugondeza ensozi nga nazo yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq, nga nazo era zitendereza Allah, zitendereza ne nabbi Dawud. Batenderezanga bonna Allah ku makya, kawungezi
okiraba wattaira mahshura kullun lahu awab ebinyonyi byonna nebikuŋŋaana naye nga byonna biddabuza eri Allah subhanahu wataala. Ebyo byonna nebikutegeeza nti n'ebitonde ebirala byonna bitendereza Allah subhanahu wataala. wattairu safatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yafalun. Akulaza ebinyonyi alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard. Abafiga tolaba nti Allah subhanahu wataala atenderezebwa ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. wattairu safati, olaba ebinyonyi mu bbanga awo nga byonna biri mu nnyiriri. kullun qad alima salata, buli kimu nga kimanye engeri gye kisabamu Allah, kimanye engeri gye kitenderezaamu Allah subhanahu wataala. wallahu alimun bima yafalun. Allah subhanahu wataala mumanyi nnyo kwebyo byonna ebiba bikoleddwa. Nabwe kityo nti tutunuulira ebyo bikwatagana na bisolo na binyonyi. Amma umumu almakhluqat, ebitonde byonna ebisigaddewo byonna tufuna obujulizi obutulaga nti byonna bitendereza Allah subhanahu wataala. sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard. Allah akulaga nti byonna ebiri mu ggulu bikozesa ekigambo subhanallah, n'ebiri mu nsi byonna bikozesa kigambo ekyo wahuwa al-azizu al-hakim. yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard almaliku lahu lmulku wa lahu alhamdu wahuwa ala kulli shayin qadir. nabwe kito kigambo subhana mu Qur'an al-Karim bwe tuba tukitunuulidde kyajja kumpi emirundi nga 25. ekigambo subhanallah kyajja mu bifo nga 25, naye nga byonna bijja oba bikozesebwa oluvannyuma lw'okubanga Allah alina kyayogedde n'alaga obujjuvu bwe mu mbeera ey'okugjawo obukendeevu bwonna obwali bumussibwako Allah tabaraka wataala. nabwe kityo kigambo kino kijja nga kizze mu mbeera yakulaga nti Allah yekka yateekeddwa okusuutibwa n'okutenderezebwa, era ne kijja mu mbeera ey'okulaga nti Allah tateekeddwa kubanga assibwako kamugo konna. omuli ekigambo kya Allah subhanahu wataala subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullun lahu qanitun. Allah agamba nti subhana yayawukana Allah, atenderezebwa Allah, asuutibwa Allah subhanahu wataala. bal lahu ma fi, yoyo Allah yalina byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bibye. kullun lahu qanitun, byonna bifukaamirira Allah, byonna bigondera Allah subhanahu wataala, byonna bigondera Allah. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. tugimanyi bulungi nnyo erimu okubanga tutendereza Allah subhanahu wataala kwebyo byonna. subhana rabbika rabbil izza, atenderezebwa Allah, asuutibwa Allah subhanahu wataala, omulezi wo era omulezi w'ekitiibwa kwebyo byonna ebimussibwako ebyobukendeevu. wasalamun ala al-mursalin, emirembe gibe ku bannabbi. walhamdulillahi rabbil alamin, amatenda amalungi gonna gadde eri Allah omulezi w'ebitonde byonna. wa qawluhu subhanallahi amma yushrikun, atukuzibwa Allah, atenderezebwa Allah ebyo byonna ebimugattibwako tabaraka wataala. Allah n'atugamba nti fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahu alhamdu fi samawati wal ardu wa ashiyan wa hina tudhhirun. ebyo nabyo nakulaga ebintu ebitendereza Allah subhanahu wataala, ebisuuta Allah subhanahu wataala. nabwe kityo muganda nga mulungi atulaba mumulina ekigambo nti da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. in hadhihi an-nusus al-qur'aniyya al-karima, nassu zino obujulizi buno buva mu Qur'ani ekitiibwa n'ebirala bye tujja okwongerezaako insha Allahu ta'ala bikulaga ekigambo subhanallah obukulu bwakyo. sha'nuha aw sha'nuhu min ad-din, kikulaga ekifo ky'ekigambo ekyo mu ddiini eno ey'obusiraamu. wa annahu min ajalli al-adhkari al-mashru'a, zezimu ku adhkari ezituyigirizibwa owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. wa min anfa' al-ibadat al-muqarriba ila Allah, zezimu ku ibadat ennungi ez'omugaso eziyinza okuyamba okusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala. fa subhana man afada ala ibadihi ni'am, eukana Allah subhanahu wa ta'ala, atukuzibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yabundugula
ku baddu be ebyengera ebiyitirivu ennyo. Ebyengera bya Allah bingi, bw'ogamba okubibala tosobola bimalayo, tosobola kumalayo byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Eyewandiikako okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midadu kalimati. Ebigambo ebyo byonna muganda ngo omulungi atulaba, wallahi tujja kuba tubirambulula mu maaso keeyo okulaga obuzito bw'ebigambo bino. Tetunaba kutuuka mu hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam ezikulaga obulungi bw'ekigambo subhanallah. Wano twagadde kulaga nti olaba Allah subhanahu wa ta'ala akikozesa mu Qur'ani emirundi emiyitirivu ennyo. Wandibadde weebuuza ekibuuzo nti nze naawe twandibadde tukozesa emirundi emeka? Ye wandiyiseewo eddakiika eziwera 2 nga tekiyise ku lulimi lwo. Kigambo kya bbeeyi nnyo, omusiraamu yenna kyateekeddwa okubanga akissaako ebirowoozo bye, akissaako amagezi ge okulaba nga buli kiseera kyonna wabaawo ekigambo subhanallah nga kissibwa ku minzaani ye, subhanallah nga kiterekebwa ku akawunti yo. Tujja kulaba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atunnyonnyola obulungi bw'ekigambo subhanallah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakinnyonnyola olunnyonnyola oluteetaagisaamu kuba nti omuntu yenna ate afuna akadde akakigayaalirira ekigambo kino. Obaolyawo insha Allahu ta'ala ku mulundi ogunaddako tujja kubanga tutunuulira ebigambo by'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogera ku kigambo subhanallah. Bwe tunaabanga Allah subhanahu wa ta'ala kyatwase ku bulamu, tujja kubanga tutunuulira butya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwannyonnyola ekigambo subhanallah, obuzito bwakyo, obulungi bwakyo. Y'omusiraamu bw'aba akyogedde biki byafuna mu maaso ga Allah? Omusiraamu akyekuumiddeko biki Allah byamusasula singa oba wettanidde ekigambo ekyo? Insha Allahu ta'ala tujja kubanga ku musomo gwaffe ogunaddako tutunuulira ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitulaga obukulu bwa at-tasbih fi sunna. Nasalu Allah azza wa jal, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusemba dduba abawuliriza abagobera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde mufa abenga abawonya, abalina obuzibu tusaba Allah amalira obuzibu bwabwe, n'abeetaavu tusaba Allah amalira obwetaavu bwabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya ate atuwe n'okutegeera, atuwe n'okubanga tussa mu nkola ebyaba atuyigiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atumalira mu buli mbeera yonna. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله